Emipiira gy'enkya gyakuzanyibwa mu kisaawe Namboole nga Cranes yakuttunka ne Ethiopia ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Eno egenda kuba nsisinkano yakubiri wakati w'amawanga gano gombi, Uganda ne Ethiopia mu nnaku 7 zokka, ng'eyasoose yabadde mu kibinja Uganda ne siitaana okwangula ku ggoolo emu ku bwereere eyateebwa Brian Umony, wadde nga Ethiopia yasinga okwefuga omupiira. Kino kitegeeza buli ttiimu emanyi bulungi enzannya ya ginewaayo, era omutendesi wa Cranes Bobby Williamson leero mu kutendekebwa essira litadde ku kulagiriza nyanda mu ggoolo nga ke kakodyo kasuubira okumuyamba okuddamu okumega Ethiopia. Kapiteeni wa ttiimu Hassan Waswa ayogedde ku mupiira guno n'engeri gye balina okumegamu Ethiopia. Nenga tetwakutaka kuteeba ggoolo obukulu obusinga era kocha abadde tuyisisitenga nnyo tuteebe ggoolo tumengesha ggoolo zesinga bayinza osamba obulungi kubanga batuluma nnyo ne batusamba bulungi nga tuli ku back 40 yaffe n'ensuubira omupiira ogw'enkya tujja kuba tuluma nnyo naffe tumengesha omuntu batuteeba nenga tuteeba naffe. Wabula wakusookawo Kenya ne Malawi ku ssaawa 10 ez'olweggulo ng'abawagizi b'enkya bakwegatta ku Tanzania ne Zanzibar ku luzannyuma lwa semi-final, era abakulira Namboole bagambye nti kati kiri mu mbeera nnungi ng'omu ku bakikulira Issa Muwanga bw'annyonnyola. Ekisaawe twakiwumuzzaamu kumala ennaku 3, leero lubadde lunaku lwa 3. Tubadde tutereeza ekisaawe tukilevolinga, tujjamu ettaka, era tusuubira okutandika n'enkya empiira gijja kuddamu bulungi, tujja kusobola okuba nti tusamba bulungi, abasamba ekisaawe kijja kuba kirungi. Tanzania okwesoga semi-final leero emeze Rwanda ya Micho ku ggoolo 2 ku bwereere, ate nga yo Zanzibar ewandudde mu Burundi ku ggoolo 6-5 mu penalty oluvannyuma lw'eddakiika 9 okuggwako nga buli ludda lwanjalangalo. Gyombi gizanyiddwa ku kisaawe e Lugogo. Mu ngeri y'emu ekibiina ky'abawagizi ba Cranes ekya Uganda Cranes Initiative nga kikulemberwa Robert Kabushenga akulira kampuni ya Vision Group kyongedde okusagulira Cranes obuyambi. Era leero kampuni ya SMS Media ekwasiza kapiteeni wa Cranes Hassan Waswa cheeke ya bukadde 5 oluvannyuma lw'okutendekebwa kw'okumakya e Lugogo. SMS Media yegasse ku kampuni endala omuli Vision Group ngeno yawaayo million 3, NSSF ngeno yawaayo million 16.5 ne Nile Breweries nga yawaayo box za mineral water. Omukungu wa SMS Media Jonathan Sekitondo ayogeddeko ne Bukedde TV ku buyambi buno. Nga kampuni SMS Media tukozesa omunavu ne kampuni ezivuddeyo ekiyambe ebeere nga terina kintu kyekwasa tulina kino bukimu ng'ekiina abaana abeere omulimu gwabwe guli kimu ojja kutraininga tugenda kumupenda okuzannya kitwagala nnyo.